Aya basa ye mukulu ego bayita Herman Basudde. Herman Basudde yaleka ennyimba nkaaga mu bbiri. Bw'oba zinoonyeza ennyimba ezo ze zimu ku nnyimba ezisinga amaanyi mu byafaayo by'eggwanga Uganda n'ensi yonna. Akayimba ako bakayita Byetwalaba eBulaya. Basudde akunyumiza eBulaya n'ogamba bw'oba owuliriza akayimba ako. Abayimbi nga bomanyi nti Basudde yagenda Sebata Livingstone Kasozi bakola obuyimba obwo buli omu yasobola okuba ate nga abukola mbudde bwe ne busobola okuba ate nga bwanyuma. Wano nno Basudde we yagambira ndowooza introduction ogiwulidde wagambira simanyi Fred ojjukira bye twayogera nga tuli eBulaya olulala twalina mu hoteri gye bayita Metropole mu Munich eyo Germany simanyi nti ojjukira yayogerako n'agamba nti yagamba nti ekitutte Bulaya ndongo era tusiima nnyo omulimu omulungi endongo era bateesa nti webanadde Uganda basobole okuba ate nga bakola olugambo kyali kitegeeza ki balina okukola oluyimba olwogera ebyo byonna bye basobola okuba ate nga balaba ebungereza gye baali. Woteeri neeyo eri mu Metropole mu Munich mu Germany eyo gye yali nga bomanyi nti woteeri eyo abayimbi abasinga mu 1994 mwalimu Kasozi mwalimu Sebata n'abayimbi abalala bannakatemba baali bagenze e Germany. Awo ku woteeri awo basobola okuba ate nga baasulanga ebiseera ebyo olw'ensonga nti batambula mu bitundu bingi nnyo mu Germany. Batambula mu kibuga bakita Munich ne bagendako e Berlin ne bagendako mu Hamburg ne bagendako mu Bonn ne Cologne eyo bagendayo gwe basobola okuba ate nga bateesa omukulu Basudde byonna nga asobodde okuba ate nga abiraba ebyewuunyisa ebyali eBulaya. Basudde asobola okuba ate nga atuula bwe yakomera wano mu ggwanga Uganda. Wano olabira nti omusajja ono Basudde yali mulalamu abayimbi bayimba neggwe wulira Basudde ng'akomyewo nga bomanyi nti bateesa ne Sebata ne bagamba nti we tuba tuvuddeyo ffenna tuwandiika oluyimba nga twogera ku Bungereza nga bwe tulabyeyo. Gwe noonya ku luyimba olwe bayita Byetwalaba eBulaya olwa Basudde olabe olwa Sebata n'olwa Livingstone Kasozi. Kati nno nga bakomyewo omukulu Basudde yatandika n'ayiiya mu nnaku nnya zokka nga bakave Germany. Basudde ng'afulumya oluyimba olw'owulira Byetwalaba eBulaya akunyumiza eBulaya n'akulaga nti wano ekiri wano bingi nnyo ebintu bingi tubiyisaamu amaaso naye nga abasajja abazungu ebintu babikuumidde ddala. Basudde yamala ennaku nnya ng'afulumya oluyimba olwo. Gwe gende wa munywanyi we Sebata n'amugamba Sebata nno nga bwe nakutegeeza oluyimba nno nalumaze. Sebata n'agamba omunywanyi ng'opapye tolowooza nti oleese majaani. Wulira Sebata bw'amugamba yamugamba munywanyi tolowooza nti opapye oyinza okuba oleese majaani. Basudde n'amuddamu n'amugamba ojja kuwuliramu bwe ganaabanga majaani ojja kumpabula. Sebata bamuleetera oluyimba. Sebata agamba nawulira oluyimba Byetwalaba eBulaya ng'oluyimba lujjudde obuwoomu amakulu neŋŋamba oba oluyimba yalese aluwandiise eno ate ng'ebintu twabirabeere. Sebata n'agamba ekisajja kiyimba. Sebata nno ye oluyimba lwamala emyezi 2 nga bavudde ebweru n'afulumya kye bayita ekijjulo ky'eBulaya. Ebyo nno ye mukulu Herman Basudde ze zimu ku nnyimba z'oyinza okugamba nti omusajja ono gw'obanga oli muyimbi oyinza okupimapimamu n'owulira ennaku nnya zokka. Musajja yakunyumiza Bungereza n'akunyumiza Bulaya yonna nti wano bye tuliko ng'oyinza okubeera makanika naluddugavu mu kiseka omwana bw'agirako nti ate ogenda China wa bizinensi n'ogireka mu mbeera eyo. Olwa Sebata lwali bwe luti.